N'abana ba ghetto. Era nze wonsanga ona tosa kusanga nti ndizeka obosanga family yange obosanga ochi wabula osanga obana ba ghetto mukitegeera so emazimbe orphanage home yange netandika n'abaana 7 nga mbalaba wano. This was 2013 wano wenyini nyini neva kubana 7 nengenda kubana 50 abana 50 home negaziwa nefuna home yokubina babira abana 10 abana 10 nekuva kubana 10 netako okubera nga ndumba ba Rastafarians nembera nga nzo mu kubantu abali coordinated ku Rastafarian community mu Uganda nezikula kibina kya single mothers Uganda nyina ba single mothers almost 5,000 Rastafarians 2 million nkola music ebweru so music wange abadda nyambanga nnyo okumpa sente nekoma wane Kampala nendabira abana baffe mukitegeera so bino mbako just bitono in registration of title ye chachini mukubiraga echapa cha beach yange lyentebe Bush Island nga bampa transfer era manya gange nebuno budde asmani n'omuzingo babijingirira ebwandiko byange babitaddeko obanga bentya just bitegerekeka ostegera binge bitali manya gange binge bitali byange so banda ganti bakolaki babyetaaga ne nabigura bimanya gange sente zange magezi gange mpozi ne sare z'abana ba ghetto naye sire musanyifu na polisi ya Uganda by the way kuba n'abantu basobola okuleteza emitima emibi batukuleteza okukyala government yo nga tewandikyaye bakuleteza okubera ng'olowooza bintu bingi eri eggwanga lyo naye nga ate si bituufu naye kyamukisa mulungi nti nebaza Katonda Muzeeyi Museveni yawulidde sala yange n'asirikira muwala we eyo ffena gwe mulabye ne Prima bagenda kwimira muzina ensonga paka last tebagenda kundekerera n'abaana ba ghetto baffe muddemu essuubi osegera olwene essuubi nti bukimu kigatenda bajogerege maka gammwe bino byekulira ku street mugakula ku street babulira amazima tubantu mbaleese kati oluvana tugenda genda ku beach waliyo home yammwe tunatinga tukole bukimu kyatagambulamu enembera tujikoye ya mwana batujingiriza nnyo ne katabana nga mbalabwe batyo bana bantu baguye emmere mu kisenyi tubawa amazi neboza during Saturday time tubera ne Sabbath ne tusaba ne tubakunganya bano batono ne bana bangi balinga 15 mu Kampala aba street go batonga mbalaba kati omuntu bajjana nefuulirako ku mirungi enkola aba alina kinene nnyo kyakose kuwanga neso nokulwekyo basigala kukiza muntu bwato ngasumanira kwago okuzanyira mu life ne future ne generations ez'abaana bano bafumutene bona bantu bagabana bana bavuddemu nga balungi abagenda okuyamba eggwanga enkya ona kulabira kwa bana wazungu bate babinsuubiramu bo balowooza bamala osegeera bansiba n'okufugibwa kwange ne kubalemerera ne tukakiseera nina nenkoma ndi wabweru kati n'obudde batadde mu kooti batadeko emisango gyonna gye bali baagala nga bamanyi bagenda kubeera nga banfunza bwe bamala okunfunza nga sirina wengenda kwetayira badde bapulanize kunsiba emyaka 14 eruzira okitegeera so emyaka 14 eruzira kati nganze omuntu alina obuvunaanyizibwa bwa bano abaana oba baleseewa nga bwe balaba kati ze bansibe then batwale mali yange kati konferensi mulabye olunaku olwaleero zibadde zizize nga twagala kwogera ne bana abazungu abali muno munda mama wange naye bamulaze nti no tajja kugulawo era ne bagaana kati bwe babaganye it's a good way leka tulabe bakigabo bayamba bonga bo naye nga anytime tugenda komawo kati bwe nkomawo wano njagala kimu maka gange abaana bange bakomewo babire maka gange obulambu ne butambule basibye ndi suppose kubera nga ndi wabweru gwanga kuba nina bingi byokukola okitegeera nina okusakira abaana baffe nina okubasakira school fees nina okubasakira emmere ey'okulya ne passport zange bazirina ebwandiiko byange bisinga babirina sikyaswatambula kati byebyo ebintu ebirese State House wane wake wange twagala bigonjoola obulamu budde mutambule ensonga ziri mu kooti waliwo omusango gwa criminal gulo gwe babantekako okitegeera gwe bali bamanyi kino bagenda kukolaki kunfunza nga sigenda kwenyeenya nekyabewunyisa nnyo okubeera nga mazeewo omwezi just gumu kubanga bali basasudde okitegeera so nenkomawo wabweru kati nekibakangamu kati leero movement ya leero nayo egenda kubeera essomo nenjagala eggwanga lyonna ng'erya Uganda
mumanya abantu abo mugaso ngaffe bannanga bana police balekerawo okutunira abantu abalasta ngaffe ne batujevuna ne kuba batunira budola batunira zu euro entoli agenze neze buno budola budo euro nzi abuleta estegera so kati batuna bana wasirikale bekatwe nga balaga Asumani Lukwago nti wagenda ogwa baligwa kubanga babawadde obusente ngana nya abasirikale basaga kugera amanya naye babuyiye nnyo kubanga kyemanye tebijja babera mirembe olwo bakamanda bali ekatwe basajja bavunanzi baba amanyi osegera ne bali kulya nguzi enguzi gye bali yafe yeyo ngero tukyasa government yafe kubanze ndaba nti polisi bwe batenyambye ngeri kusadia abana abantu abali mukutu nakaguddeyo n'abana baffe ndabira danga bali ku kintu ekikyamu bandi badde bawuliza mu Uganda embira gyayitamu na bishi byenkoze ne how important I am with all these kids and my ministry bwengana omanyi akola during that time nali nakazimba restaurant yenu ile fanja balaga kati bonali zimba gundi yenu restaurant najikolanga ya rooms 3 nga kuliko boutique kuliko restaurant kuliko neka nakasinge just freestyle nti mutu demri ice cream zamwe na bichibichi mami buyajja na bisanga ne mwali mu bulamusera nampa ATM okola supermarket yenu receipts nzina ezo ebintu enagula kakati bwampa ATM okujayo sente kati ayite mabega osagera osakaveo lesale eri Asumani Lukwago noyo mzungu ye gwaroza mbu yawamba jasimba wana kusatu okwesotinga out lero tujide mirembe ne batulaga nti tabatuwaze magezi ne bajevuna nabana abantu ba State House ekyo kibadde kifananye ekibi mu ggwanga kuba tebagala teesa so ezenda kubeza ziweddewo ngenda ko mawamu nebwe nkoma ngenda kuba ati mulala nnyo kuba tuizo kulanga ba vampire tuli bantu nati tumayina tutuuka era abasimu mbimanye byangenze nze ntuuka mwezi gw'omusanvu nembeera langa siyenze sitegera so bano be sorting out obudde nga bukyali benonye gye badda abana bange badde mu maka gaabwe tukole ebintu byaffe bitwala mu ggwanga mu maaso si bwe kiri naye kyetubadde kwa ngala mu makanga ffe abo abatugoba tetubaagala wano si waabwe wano Uganda eno Uganda tezaalibwamu bazungu kati ffe tubaagala bagende oba si kyo ife batuwe buwiwoda tugende tukakimeyeeyo gye kali ife kyekikomera si kizibu tukiwalapanga ennaku zino obadde osulawo nze mbadde nsula site mu Kisenyi mu mwala amasiko tegatutwale abamu baafa abala be bagenda ekiteezi be bafiridde ekiteezi abamu baafa wanga kwaliko ng'akolerawo ebintu bye nga waliwo ebifaananyi bye bajjako bye basiimulako ebifaananyi bye byebisaako byonna naye bagyasiimulwako ne bisibwako defense wa zooni eno Nfuufu zooni njogera bwe nti mu bbanga lye mmaze nga ndaba lasita mpeza emyaka egiwera nga 8 ku 9 naye nga natandika okulaba lasita nga era lazima nga ali mu kintu kyekimu ekyokulabirira abaana mu bbanga lyabadde kuno talinaako muze talinaako ki talinaako mpisa mbi eri abatuuze bonna kuba buli mutuuze amwagala naye embeera yatuuka okujjawo okutandika n'okubeera nga batandika okumwagala okumubbako ebintu bye byakoledde ebbanga yafuna driver bamuyita Asumani driver oyo n'abeera naye ng'amukozesa oluvannyuma ennyo driver bwe yamala okufuna chance etuuka ku muzungu okubeera nti ayogera n'omuzungu yatandika okubeera ng'atambula naye ng'amufuula nti
ye mubi ono ye mubi okiwulidde n'atandika n'okutuuka okubeera ng'ayagala yeddiza ebintu byani bya lasita naye nga kkiriza oba gaana ebintu bino byonna bye muliko bye mulaba wano bintu bya lasita abikoze ng'abikola ku kyalo kuno nga ayamba n'abantu baffe ab'oku kyalo okiwulidde mu bbanga lyonna tubadde tusaba lasita adde mu makaage senga abeera ng'ayambiddwa obusobozi oba gavumenti oba ki adde mu makaage bamuwa amakaage nganze defense w'ekitundu kitutte ebbanga eriwera omwaka n'emyezi egiguddemu mwaka n'emyezi egiguddemu kubanga bamukwata ne bamusiba n'okumusiba nga naye akulembedde ekyokumukwata n'okumusiba yali dreva we Asumani we yayamba obuyambi jasi yayamba buyambi gwetumanyi lasita kuba ye lasita yajjanga mwerusi n'atubulya buli kimu ekigenda mu maaso naleesa abaana bwenti nagize bwenti nga buli kimu kyonna tukifolowinga n'oyo Asumani yali akuba bidongo wali eri nga talina kyali tegeera lasita namuyamba buyambi just omuwaayo akasaala ne najja n'atwala ebintu bya muganda waffe atuyambye ku kyalo kuno eno n'atutwala ebintu bya muganda waffe adde mu makaage lasita ategeka Nick Shilaya. Shilaya is my German name. Kuba ndi adapted ku mama wange Rosewith Amashao Shilaya. Yandaptinga mu 2013. Bino byerimu ku bipapula byange yali adoption papers kati mu Uganda Gazette. It's gazetted era nzuno wano okumpera erinnya lya Shilaya. So yeah, bosto bachali kati ndega babulira mu justice nga mu bufunze msitegeera nze kubanga nina emyaka 14 that was 2002 abasinga bungi mutumanyi ng'abaana bamugeto mu Kisenyi betuze tukola abaana nga mbalaba wana round natuka ekiseera ne ŋŋamba mugaba bampadde sente ndegambire nga nsharinga n'abaana ba ghetto era abaana bano mbadde mbazimbidde nga orphanage homes mbazimbidde camps ez'okujja ne bakampingamu ne babeera nga tusobola okubawa counselings n'ebintu ebirala bwe bityo. So kati mukado gye tuleeta naleeta driver wange bamuta Asumani Lukwago. Asumani Lukwago yayagala okwefunza ebintu byange mu magezi kati akoma kwefunza ebintu byange yayagala okunziba ngaga kuba buli kimu okukotadde ebyapa amamotoka n'abazungu nga batwaliddeko. So nengenda nekola kyonna kye nakola gye naali buli wamu naye nga bwe mumanyi nti abasinga obulungi bano abazungu bali bateekateekayo sida sente ku zipoliisi mu buli wamu we mbadde ngezako okuddukira banyambe ng'omuzungu yansookayo n'Asumani nga bawaayo dollars euros nga sina nosiga kolaki kibatambalira naye gano ge maka gange eno supermarket nagizimba during covid time nga njagala abaana bange basobole okubeerako n'ebibakola nga bavudde ku masomero segera ne buno obudde omuzungu yandaga website yange bagidiriti nze yena Asumani ebintu byonna bye mbadde nkola mu kitongole kyange ebiraga nti nkolaki ekitongole kyerwaninga babise almost kuba website omuntu badiritinga website yo nga kuliko buli kimu kyonna kibadde okuze mu bulamu bwo aba akuze emabega emirundi nga 10 kuba buno obudde sirina gundi yonna then tutondeka abaito okubeeranga tusobola okufiirira ediniya atambudde ensi ntambudde mu seminars naye nga kyentambula gyasigamu kyakatonda kati muntu wange